bamawulire abali around babloggers mwena tusanyusa obbalaba wano ku Skyping Tours and Travel nga bulijjo Skyping Tours and Travel tetukuyamba ng'oli mu ssanyu wokka naye ne wobeera mu mbeera embi tukuyamba. Shifra tusanyusa okulaba wano ku Skyping Tours and Travel oli waka era bwe twawulidde omulanga ng'embeera si nnungi ne tugamba ffe baani kuva dda Shifra oli munnaffe era nolwayo twasazeewo tukwanirize obeere part of us. Nange nga manager ya Skyping amanya nze Kadulumba neyongera okwaniriza munnaffe ono Shifra. Tetukomye kumuyambako mabegako ngeri gye twamuyambako naye era mukama waffe awulidde omulanga gwe yakubye n'agamba nti leka tumwanirize leka ajja akole ki akole naffe era twongerera ddala okumwaniriza bingi nnyo tetumutegekedde era mu package ezo tumufunidde omulimu ate ng'agenda kubeera nga tumutegekedde n'okusula era tumusasulidde omwaka mulamba okumanya nga Skypings tuddiza abantu era twagala munnaye n'abantu abali eyo mwenna mukitegeere nti Skypings kampani nuŋŋamo era yeeyongera okuyamba abantu sigamba nti tubajjako bulijja mu kubayambako okutambula naye era tubaddiza munnaye tukyayogerera ddala. Madam, ki gye muwadde omukyalo era mulimu kigwagenda sinaba kugenda baganda ambasada kakati omukyala Shifra agenda bba akola wano ku Skyping Tours and Travel ng'akola ku front desk at the same time ng'akola nga assistant social media handler n'ekyenjawulo nga yemuwulidde tugenda musasulira rent mwaka mulamba. Mwenna mumanyi gye musula embeera si nnungi nga yemanyi embeera eyo bajja kgenda bamufunyeko ekizibu ate kati afuuse munnaffe era nze nsanyuse nnyo okulabako wano Shifra ku Skyping Tours and Travel era njagala weeyagale feel at home wano oli waka wammwe era njagala weeyagalire ddala mukwano. Mukulu bazira tone abasinga bakumanyidde eri mu binyaanyanyanya era byo ensonga ne Skypings gye yatujjayo mbazira tone nga gwe brand ambassador wa Skyping Tours and Travel omukyala Shifra ali awo embeera wagiraba mu byonna ndowooza mbadde nsaba ffenna balwana tugatte engalo ez'amaanyi nga zebaza kampuni ya Skyping Tours and Travel. Of course amakampuni gabeerayo eyo nga genoonyeza ebyago naye kampuni etuula newuliriza nesalawo nebaako kyekola nga Skyping Tours and Travel eba esaanamu engalo ez'amaanyi nga zisinga nekuzima. So tweyanziza nnyo ffe nga Skyping Tours and Travel of course ogwaffe gwa kugaba buweereza mukimanyi tudiringira mu byakutwala abantu bweru wa ggwanga naye ate tulina era bwogenda kuba tutwalayo bantu wakati mukuba netutwalayo abantu tusuuka kulowooleza ku bantu era so abantu bannaffe nga omwana ono Shifra ono nno omwana abasinga mu mulamu mbu akuze mukazi ffe wano mwana so mukubeera nti mwana tusazeewo ne tugamba nga Skyping Tours and Travel tusooke tumugyeyo gyali asembere ku kitebe era office weri mwagenda okutuula agenda kubeera ku front desk nga waali wagenda okulamulira awo ensonga then on top of that ng'aba managers bababuulidde agenda kubeera social media handler owa kampuni ye na assistant ya agenda kubeerawo ng'atuyambako mu buufu obwo kubanga abasinga obungi era ndowooza kuba kozi zinange olwaliro zisoso mulabako ng'omuntu mbadde mulabira ku social media kitegeeza nti mu buufu obwo era naffe nga Skypings mwetusazeewo mwetunuza atuyambireko awo mu layini eyo then okuwanjaga kwe kwalimu ensonga za rent netuzikolako ennaku 365 kiriya wala ekyo mukama waffe Don Chris waggulu top yabikozeeko byonna so twebaza kati nze nga nze brand ambassador mu kifaananyi kya brand yaffe nyongera kubajjukiza bannange bw'olabanga omuntu akoze ekyo katikkira asiba tugamba akuwa bw'ogira ki bw'owa kakati bwebanga Skypings enfuddeyo neewa ku bantu kyetulina okukola naffe kyekimu kyekyo naffe tuwe Skyping Tours and Travel bwesige abaagala okugenda Luxembourg abaagala okugenda e Canada bayagala kugenda Dubai
ku by'emirimu kugenda si kugendayo just kumasape okugenda okukola opakasa ofune ssente mutwesige era n'essimu zaffe kweziri 0709 707 197 waliwo n'endala ya MTN eri 0772 27 mutwesige tubatwale kubanga effe company kabejja kati nkakasa bwenkyogera mutegeera kikitegeeza yeffe company kabejja kubanga tuva mu ggabo buweereza buli nene tuyingirako n'embulamu bw'abantu kati company ngeyo n'ogijjawa mpozi nga mwagala ntandika ate kubalimba bulimba atandise mangu Shifra wasuze otya mwe twongere ku ddoboozi semberako wano bwatweyogere nga aseyo era ng'obuganda buwulira akatebeko owange nayambiyeko dde emizindalo gyatuuse naye tuyambe tokaaba naye mwagala nnyo kaaba ono tewali wakusirisa zisimu nga kivuga nnyo olwaleero olunaku olwolwaleero lwakedde lutya wavaayo n'okaaba ebisibo era abanayuganda ne babiraba owulira otya okuba nti olwaleero Skypins ezze okunyikira omulanga kasooka enjogere bwe nti nze ekituufu ekiro nze I don't fake my life kubanga abantu abamu baatuuka ne baavuma batandika okugamba Shifra lwaki otuuse okwogera ebyo byonna ku social media nze nganze I don't fake my life njogera kyange kikyempita oba okitegeera nkyogera reality nenkikubawo ne bannange nanfukamidde wadde ne mu ntebe neyanza nnyo nga neyanza donpeso wa Skypins okumbeererawo wallahi Allah amuddizeewo Bambi neyanziza najoli neyanziza I'm so happy ndi happy kuba amaanyi omambadde ku stress yalentu ne stress y'omulimu ne Bambi ogambe nti no Skypins okuwa omulimu kati ebirooto byo bigenda kutuukirira bijja tuukirira nze nkimanyi bijja tuukirira ebbanga eryo lyonna lwaki wali wasiba ng'oyita mu buubu otatya n'omwana ate oluusi like nasooka nenkyamu nali nkyamu emazibuli basigadde mukwatira bangi omulimu gwe bampadde ngutegedde bulungi ne Bambi nga neyanza nnyo donpris wa Skypins tours and travel Bambi asante sana gutuddiremuuko donpris top omulimu ofunye gyayitira ku mulimu kati omulimu gwagenda okuba nga akola of course okubeera ku front desk gwobeera oyaniriza abagenyi ababeera bazze ku company ba clients that is then wali assistant social media handler era agenda kubanga atuyambako egyo emirimu gitera kubajja ku masimu kuno kuyamba kuteekayo content wa company bifaananyi videos kumonitoringa social media sites za company bwezigenda okubanga zitambula so literally bwebwe obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa buli ogwasoose front desk being on front desk of course obeera watuukirwa abagenyi ku mmeeza watuukirwa abagenyi emmeeza ebeera mu bwenyi bwa company yemirimu gyagenda okubanga akola buno obudde ali excited kimanyi essanyu lingi Bambi essanyu lingi modulator wa interview my gift from Skypins sente
amuna kusente shawuli balage ngeliko ne kamba Beka. abawala abalala bwe bafuna obuzibu oba warenji oba any problem ekyasooka okujja mu birowoozo ekutunda ssimu kusolovinga kizibu bwewaguma otya okubanga tewatunda ssimu n'osigala naye ate ng'oli mu buzibu. Actually nange kyanzijira in my mind kyanzijira mazima naye natuuka nengamba munange onkrisi ewange eka remember resika ngambe ekyo ekyobugagga kyensigaziza kankirimu lwasimbayo okujja ewammwe wanje mulimu tugufunye sofa ku mulimu tutandikira wa eriya tuzina okukwatamu obadde ambasada mugambe Zendo, of course, twamugyeyo gy'abadde awangaalira abadde awangaalira wansi ye kawempe eyo obadde ki amazima gasusse kale maama twamugyeyo emuyenga gy'abadde asula so twamusembezaako era okumakinga sure nti twanguya obulamu bwe entambula okutuuka ku mulimu byonna ebyo okulaba nga tubimakinga easy for her okulaba nti omulimu gutambula era nsuubira leero bwebanga Monday enkya Tuesday agenda kubeera nga reportinga ku mulimu mu butongole era nakati bwemwetegereza n'enkondo wansi zaalumye edda naye obadde so kati class bya office bya office kati biralamu. Okay, Shifra. wanje dya Omuntu ali wano oba omuntu ali agenda okubalaba interview n'okulaba wa social media era njagadde omanya buzibu bwava ku kyokubanga Shifra nga rent yamugula Kyatabukirawa kyatandikirawa ye kyatambukirawa nafunamu some issues ne bamanager bamanager ne bakuvaamu ne bakuleka ne rent nga tebasasula. no bo bali basajja tenze demokazi nebyasooka kutandika like on the payments ebyatandika like nga wenayogera byeri naye nina obusente bwe nalina savings kakunengamba let me first pay emyezi gino gyemina okutandikira kati entandika okugula ebintu okuva ewaka ekitowe kiri Nekirala wali obeera wagulanima lwaki wavaayo? nawe nkoze Shifra, ekizibu kyange kitono nnyo. Twali ebyokya mu Uganda nyongera okubajjukiza. Twali tuyigidde studio. What happened? Kubanga kati nga Skype zijekutteko. Oyinza okubanjulira nti nina n'ekitone ne bakutwala mu production ezisinga. akayimba Already olina na mbazira tonasobola okuyamba. akubeerisekambe Tubula ebiyinza okukolera akayimba. ebintu byeyumba simu nasooka biteekako obubali Ate okuyimba oba wakuvaamu bufunze. akayimbo kyatajjukira tewakuba nawe nasumula